mujja kisana bwatyo yakutula essambo ate mujja kisana tasooka mukeeze kukyusa buufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera eddindirira ng'essalambwa ery'omu lumonde. Njolekedde okubeetegula kubanga ejjaazi lyetegula mukazi muzadde. Tebakikola nze n'entuula mwana wattu akuttira bufumbo. Kanve mu kwogera ebigenda bidda nti embwa ey'abanadda eridde ekikwalo ky'abanadda nti ye banadda waanadde n'eddawa. Ekyamazima ebyo bigambo bigenda ne bidda. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nga nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Njagala mbakuutire mbafalaasire era mbawanjagire mugule ekitabo kye nawandiika ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda kigula emitwalo 6. Gwe wenna akyetaaga nkubira ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Yita ku nnamba eya Airtel eri kassalaba 256 751 4769 oba oyinza n'okuyita ku nnamba eya MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Kino kyafaayo. Mu myaka egyedda wano mu Buganda waliwo omusajja erinnya lye ye yali Kaweekwa. Kaweekwa omusajja ono ebyaffe biraga nti yali yeddira lugave. Naye ate ne mubeddira endiga ntera okuwulirayo erinnya lino Kaweekwa. Kaweekwa ono yabeeranga ku mutala Gangu. Omutala Gangu guli mu Kyaddondo. Olwali olwo nga Kaweekwa yeeyazika ekiwuubiro. Ekiwuubiro lyabanga jjembe lya nte. Oluusi lyayinzanga okuba ery'embuzi lye beeyambisanga okulumika omuntu omutwe senga gwabanga gumuluma. Okumulumika okukendeeza ku musaayi beeyambisanga jjembe lya nte oba lya mbuzi. Inno ye Kaweekwa yeeyazika jjembe lyali lya nte. Ejjembe eryo yali yeeyazika ku mukwano gwe gwe baali bayita Gwase. Era Gwase kyali kisajja kibi nga kikutuuza n'endiga ku ttale. Naye ate kyali kikwano kya Kaweekwa. Yakyeyazikako ejjembe ery'ente okwerumikanga olw'ensonga ejjembe eryo oba ekiwuubiro lyabanga ddagala eryawonyanga omuntu omutwe okkuluma. Abaganda baali bakizuula nti senga omuntu alumwa ennyo omutwe munnanga omusayi gwabanga mungi nga guteekeddwa okutoolwako nga bakusimba ekiwuubiro. Naye ate Kaweekwa yalina ne muwala we omubalagavu eyali omulungi. Wayita ebbanga tono Kaweekwa n'afa. Teyasobola kuzaayo kiwuubiro oba jjembe lya nte ewa Gwase n'alisigaza. Kati Gwase yalaba Kaweekwa afudde. Bw'atyo yatinattina n'agamba abataka nti Kaweekwa okufa afudde naye mbadde mubanja. Kaweekwa yali ente yange era n'obujulizi bwe buno obwali n'ejjembe. Ekyamazima Kaweekwa ali teyalya ku nte wabula ekituufu kiri nti yamwazika bwazisi kiwuubiro nga ly'ejjembe ly'ente. Abataka bamubuuza ente eyo yagirya ku ki? N'abagamba nti yagirya nga nsuubizza okubeera nti nno ate mpasa muwala we eyali omulungi kaalaala. Kale nga womanyi abataka b'edda baasalawo omuwala agenda afumbirwe Gwase olw'ensonga kitaawe yali alidde ente ye. Embaga we bagiteekateeka omuwala yakaaba amaziga n'agamba nedda taata wanzita sigenda fumbirwa gusajja guno gubi bwe guti gukaweekwa walya nte ya musajja ono nga tonneebuuzizzaako n'akaaba. Wabula omuwala nga bamuwalaawala era abataka basazeewo agenda afumbirwe. Kaweekwa wakati musana omungi gwe baaziika edda yakomawo era n'agamba Gwase nti ye talyanga ku nte ye wabula yamwazika kiwuubiro. Olw'okuba nti Kaweekwa yajjira musana mungi era n'agamba ave ku muwala we, kwe kwava enjogera egamba nti guno ogwase omusana guzuukusa ne Kaweekwa omutaka w'eggangu, kubanga yazuukukira mu musana omungi okutaasa muwala we okugenda ew'omusajja eyali amutwala mu bukumpanya nga yeerimbise nti yawa Kaweekwa ente era ng'alaga n'obujulizi bw'ejjembe sejjembe lyeyamuwa kyali kiwuubiro. Bassebo ne bannyabo ndikomawo nate ne tuwaya amakulu biruga bakubira enkyakaali. Nze Kanoonya Juma omulangira
ow'ebukerekere.